gwenine waka bamuyita namuwaya Saala. Naye kaakati nagenda okulaba nga pologalamu gye baleese wano ey'erinnya ly'omukyalo wange w'ewaka ni nkikubira nnyo ne mu ngalo ningamba Mukama Katonda aleese eby'obugagga kuno ku nsi yaffe Uganda, katukolerere ekintu kye tulowooza okusinza ku linnya ly'omukyala lye baleese nti katukolerere ekyo. Tulowooze n'ekintu kye baagala tukole ne kye twagala tufunemu ng'eggwanga n'okwagala okwesiimisa mu kintu kye tulowooza kijja tuwa kye tulowooza n'okufunamu. Oli musanyufu nayo oli musanyufu? Eri Naamu naalibadde musanyufu singa gavumenti yalibadde ng'esobodde okukola bye tulowooza na ku kiki kye yagala tuteeke mu nkola. Biki bye twalibadde twagala eteeke mu nkola? Ekisookerwako ddala Naamu nze ngenda kunyeenyamu gavumenti ebintu bya mirundi ng'esatu oba ena. Ekisookera ddala gavumenti yakirwamu mu guno okwegamba omulamwa gwe bataddewo ogw'abakungu abazze ku mukutu kubikwatagana ne Naamwe. Gavumenti ye yakigayaalirira kuba singa gavumenti yali tekigayaaliriddde yalikoze bweti. Gavumenti kye yalikoze yalisoose kuteekawo nteekateeka y'omwaka guli oguwedde ate neegukola nga mulamwa gwa ddala nnyo eri bannayuganda okufuna mu kintu kye baagala. Okitegeera kye ndi kugamba, naye ensobi ze yakoze eri ekintu kimu, kino ekintu yakitusuddeko obusuuzi bwe pa. Kakati njagala ogende mu bitundu ebisingako obungi kubanga ffe mu Kampala tutambula. Tuli basajja abaagala ensi yaffe eri enkulaakulana kubanga abantu b'otambuddeko ennyo n'ogenda wa n'ogendawo oba osakkawo enkulaakulana bintu by'oyagala. Era by'oba ofunyeeyo by'osobola okuzza ku kitundu n'ogamba nti naffe twaliko gyebali eri ne tusobola okutambulira ku mulamu. Nze mu kulaba okwange kiri awo kintu kya kifere. Mu bufere bwakyo kigenda kugassa bakozi ba gavumenti, kigassa ffe bantu ba wansi. Okujjako ng'ogenda kumbuuza nti gwe lwaki okiraba nga kyo kintu kya kifere, nze nkunnyonnyole. Kuba obufere bwa kino ekintu kya Naamwe njagala ombuulireyo kampuni ze bajje wansi w'abantu asookerwako aba wansi kubanga kampuni ze ziri nnyo nga z'abantu ba wansi yawulo ne basalawo bano abali mu gavumenti okwegaggawaza n'okweyagaliza na buli kye balikola kyonna ekigenda. Sirinayo suubi kubanga buli kye balikola ekigenda mu Naamu kiva mu State House. Teriyo omuntu gwe bagambye nti jangu otunda akatunda, jangu otunda emmere, leeta akaviiri, leeta kino. Waliwo abakyala be baleese kuno nga baagala ebintu bya kuno naye bagenda kuddayo nga bwe bavudde eno abantu ba wansi tutubafunyeemu wabula bali be bagenda okwekusa ku kyendowooza. Abantu abagenye okujja wano kikyagudde nekisise batekimanyi ate abantu bagalidde amaduuka ate oyagala mwenye ate kati oteesa nzonyigiriza. Yolowooza Uganda ejja omuntu owansi agenda kifunamu oba omuntu owansi tajja kukifunamu lwansonga olidde mu ntandikwa tuli mu kunyigirizibwa ate n'ebintu bya wano omumanyi akabuzo akasemba gwolowooza kuba wadde tetujja Uganda tejja kifunamu naye kinagirekawa ku nsi yonna osa kati olaba ebintu bino abakulembeze baba n'ebintu byabwe nokode bitategeera. Osanga omukulembeze waffe alina kya pulaani nga ffe kyetubaddamanyi ffe tulengera abagenyi kujja nakutugamba nti mugale amaduuka abagenyi bayita ate tubayigayidde mu mwenye omwenyo fesis byebyo bye wayogedde byonna. So now, all I know about now is different countries coming together to help each other to solve problems, disasters, and everything. And Uganda is one of them because they have been in Uganda for this year. So many presidents or vice presidents of different countries have come. We are seeing them on TV. That's all I know about Nze kyendowooza nga Uganda kibinza okufuna bweru ebirowoozo byaffe biyinza okubanga
ina gabanyizibwako n'ebyabalala nekufunamu okuba nti ng'eggwanga tulina okufunamu nti tuyinza okugyamu ebiyinza okuyamba tukulaakulanya naye mu byonna ebibiizire tulina kaasi kubanga abagenyi abajja wabona baleeta kaasi mu ggwanga bajja ne bagendako mu kulambula ne bagendako mu wodeba kuba tebasuze muzaffe muzeene ebbali bali zagenze sente zonna zagenze waliwo kubadde tumanyi analeetako nebbalibbali abayo ne bafunako so ndowooza basically byebyo okufunamu kasente ako akajja mu mawanga nebirowoozo byaffe nga Uganda okugabanibwako n'ebyamawanga naye nga tulowooza nti maybe mu ebyo ebivaganyiza tuyinza okugyamu ekiyamba okutukulaakulanya nga Toyanza ssebo Mzee ekyenjagala okubuuza kubanga ogenze n'ogamba nti lwakuba nti bayitidde waggulu wansi tebaliiyo bw'osuubira nti singa sente ezo z'ogamba eziyinza otuweebwa abagenyi zijja mu gavumenti ku mbeera eriwo n'obuli bw'enguzi omuntu wa wansi anaafunamu owange twandibadde tulowooza nti yandifunye naye kutubuzibiira nga bw'okyogedde enguzi yo kizibu nnyo abali eri bwakwata ateeka mu nsawo ye naye nga mu mbeera eya bulijjo under conditions twandibadde tufunamu nga bannayuganda buli kasente akajja mu ggwanga kayingira mu treasury nga bannayuganda funakana ekisi byangu kayina engeri gyekawetera eyo ffene wansi netuviiramu naye nga tutandibadde tulowooza so tulowooza ne positive aspect kirungi twongera okumanyika oba etansanyusa yeyo olw'abagenyi abali mu nsi yange Uganda bazze okuteesa ebiteeso byabwe nga bibagasa naye ku saidi yange ndaba nga tebirina kyebingasiiza amaazi kubanga bwembeera nga nandibadde neesanyu nti abagenyi bwe batuuka mu nsi yange nange nandisanyuse naye yenze bwe baggalira ebweru ne batanjagirira nakutambula ne baŋŋamba nga wobeera awo bwoti kuba ejjo nabadde awo emmotoka y'obagenyi neetomera owa booda naye mu kifo ekyokumutwala mu ddwaliro ate gwe baavunaanye kati nolaba ennaku eyo kati mbeera musanyu kyero lyemba nsanyuka kati mukifo gavumenti ekwate nze ntwale mu ddwaliro esobole okunzijanjaba naye kati enfunaana olw'okuba lwaki nkoze eki lwaki bantomedde